Kunkya ya leero nkedde kuzigula ku bitabo byange eby'ebyafaayo nga neewuunya engeri ebyobufuzi gye byasimbamu amakanda mu bantu ne bituuka n'okubakozesa by'oyinza okugamba nti tebijja mu myaka gyabwe. Okunoonyereza kwange kundaze nti ebyobufuzi birina amakanda mu Buyonaani ng'ekigambo politics oba ebyobufuzi kiva mu kigambo politika ekitegeeza ebikwata ku nteekateeka y'ekitundu nga kino okusinga kyasooka kuganja nnyo mu ggwanga lya Misiri wakati w'omwaka 308 n'omwaka 300 nga Yesu tannajja oba mu Lunyaanyimbe kye bayita BCE. Kyokka mbwe ebyobufuzi okufuuka ennyo eby'omuggundu ko n'okumanyika kiyite secular political philosophy kyasibuka ku biwandiiko by'omusajja munnansi wa Italy Niccolo Machiavelli kye yawandiika wakati w'omwaka 1511 ne 1512 ng'ono nakaakano amanyiddwa nga father of modern political philosophy. Omusaayi guno kati gwe guzze gutambulira mu misuwa gy'abantu okwetooloola ensi yonna, abamu ne batuuka n'okulaga obwagazi eri be bawagira mu ngeri eyeewuunyisa. Frank Yiga, omutuuze ku kyalo Butega mu Kajjansi Town Council, nga kaakano emyaka kyajjaweze 68, ono y'omu ku b'oyinza okuyita bafoot soldier b'ekibiina ki National Unity Platform. Ebyobufuzi nabiyingira ng'embeera eriwo olabe enyigirizibwa ate constitution netuwa obuyinza buli mwagende mu kibiina kyakola ki kyayagala. Ono wandigamba nti ekibiina kyawagira kyamutuuka ku mmeeme anti buli kyalina kya langi mmyufu ez'ekibiina ki NUP okuviira ddala ku by'omunju engoyeko n'emmotoka gy'avuga. Nkola ku lwa Uganda bannayuganda ng'obudde ku kibiina nkolanga ku lwa Uganda gyenjagala ebeeremu nze seeteeka ku bantu. Anyumya nti ekibiina ki NUP kati kyafuuka kitundu ku ye nga ne bw'asalawo okwekomako awulira nga waliwo ekimubagula. Era byanyingira biri muli munda alinga lubaale byannenya ku mutwe lubaale by'obufuzi byannenya ku mutwe. Yatandika n'enkola z'ekivubuka ez'okuyita ku mutimbagano okutuusa obubaka bw'enkyukakyuka era we tumusangidde abadde ali ku mutimbagano ng'aliko obubaka bw'ayisa ku kibanja kye ekya TikTok butuuke eri abamugoberera. Maama tujja kwatagane naawe essaawa yonna naye kati ngenze ku mirimu ate mirala. Abantu bandaze laavu okwagala buli weyita ka weevu era nze wempise tosobola kuyitawo ne bakubuulira kozi Kyagulanyi yekka. Ku myaka gino wandirowoozezza nti Yiga teyandibadde musaale mu kuyinikiza n'ebyobufuzi kyokka agamba nti byazaalaba ku mirembe gy'abakulembeze abazze bayita bye byamuwaliriza okwegatta ku bannankyukakyuka. Saamuwagirako kubanga agenda okujja waliwo okulonda nze nali wa DP ate kati ojja otya nga saakuwagira ate nkuwagire ng'owambi. Okuwagira ebibiina ebivuganya gavumenti tabitandikidde ku mulembe gwa kibiina ki NUP mbu ye kuva dda azze awangaalira mu bibiina ebivuganya okuviira ddala ku DP, FDC kati obutuuze nga yabufuna mu NUP. Kyenjagala kiva ku mutima essuubi naliraba dda era kati ndiraba nina we nalirabira be bakwata edi mutwe kati ne bakulegire nenga ndi kati bano bayidde bagonze ola mukwata omuntu ne mumusiba ne mutulugunya aye ne mwewaana atalina mmundu ne mumwambula. Kyokka ono mbu okuwagira Bobi Wine takutandise kaakano ng'ayingidde ebyobufuzi agamba yamwagala kuva dda ng'akyali muyimbi kale bwe yasalawo okwegatta ku byobufuzi kyamubeerera kyangu kyakumwegattako. Kyagulanyi yali muyimbi wange okuva edda nedda nga muyimbi gwenjagala mu Uganda ani kati bino byazze byesimbawo nenvaayo nzenna n'obwa ne laavu yonna nenjimumetta. Yiga guyinza okuba nga gwe mulundi ogusoose abasinga okuwulira ku linnya lye ery'obuzaaliranwa anti abasinga nkakasa mumanyi lya taata Bobi wabula atunnyonnyola ettutumu lye wawe lyava. Kyagulanyi ng'agenda ne kampeyini ze bwa pulezidenti nagenda okulaba nga ateekeddeko wano omuntu amugumya kyagenda ku mukutu
kati ampiikinga ku mukutu annoonya sajja ono taata wange waawa yansanga nakawuka ngaze okuziika jjajjaawe nanga bannange taata wange yafa naye ono ye taata ate omulala. Okumanya ye ne Kyagulanyi omukwano gubasaza mu kabu, mu mboozi yagamba talyerabira lunaku Kyagulanyi lwe yamukyalirako mu maka ge gano. Sammanya ng'ajja wabula yajja abuuza bubuuza nange yangwirako awo nali muddiira awo mba ndi awo ng'atuuse awo. Kyo kyamazima sannyalaze mwetuli amasanyalaze agayina kuba agankuba nagawulira ensisi omanyi musisi nga ng'ayuguluma katono ngwe naawo mu bbanga ebyegamba bya mazima omusajja alina entiisa omutya naawe kabaka ate saagala kuddamu kunsinkana saagala nakumusinkana entiisa nkumu. Ono bw'omusanga nga yeegolodde toyinza kukakasa nti Sekukkulu alidde eziwera kyokka tubuulidde lwaki yasalawo okutambula n'omulembe. Omulembe kati gw'abavubuka nange ndaba kati ngenda kudda buto buli ekijja nga ky'abavubuka omulembe gujja nga gw'abavubuka gwenyigiremu wadde oli mukadde otya gwe genda nagwo. Ng'oggyeko okuwagira obuwagizi yiga era mukulembeze ku kyalo gy'awangaalira ng'ono ye ssentebe w'ekyalo Butega. Ate ndi wanjawulo kino kankigambe kati nze ndi wa Nuupu naye ate mbyawula ne gavumenti gye nkoleramu ebya gavumenti mbikola oba wa NRM yazze nga bagenda kukola nkalala era nkola enteekateeka n'empisa omuzindaalwe muzaguli omwo n'abawandiika abantu baabwe ekyonoonye ebyobufuzi bya Uganda ministries obuteetengerera. Yiga agamba nti okuggyako Mukama ng'amunafuyizza tagenda kuva ku kyakubunyanjiri ya nkyukakyuka naddala ng'atambula n'omukulembeze we Kyagulanyi nsalo ku nsalo. Ntuuse levo ndala bibadde bajja nga bamanyira mpa serefi njagala kola interview nkugange bajja bambya akutogaatoga naye kati si kyatogebwa laba manager wuuyo. Arafat Shafik, NTV. Nendoza mwengenda kubajja ku bannange bino bya banene ate ebiddako